Okay, good morning to SPD Jennifer Flufiga n'omulabe wa Fasol TV mwasuze mutya mwena. Kituufu era SPD abantu bolaba mu background yaffe tubadde tuli kusonga y'amataka mu Kasese district bangambyeko zino land conflict zatandika 2007 so singa obalabalamu giri myaka 18 bano abantu nga tebanafuna resettlement so tugenda kuba twogerako ne chairman akulira bano abantu kubanga balumbye ko office ya RDC basuze wano ate batugambye bagenda berawo tugenda kuba twogera ku ne chairman atulire lwaki baze wano era wano bagenda malawo budde ki chairman we live on Sol TV ngenda kukwatirako lwaki muri wano mwasuze mutya banaffe abatuwuliriza ffe twasuze wano bubi kuba twasuze kusonga ly'ettaka Kasese tubadde mu nkayana kuva 2007 amataka gaffe bagatwala gavumenti yasalawo okusetolinga baganda baffe abali bagenda mu bwawanganguse I don't know ne bakomawo eka ne bawa ku mataka gaabwe aga institutional lands eza gavumenti naye kati ffe nga miliraanwa abali baliraanwa bagana amataka ne batugobawo ne bagamba tujja soka twekanye tulabe ensalo z'ettaka lya gavumenti litawa kati ffe ne tugamba kati tunalinda bbanga ki abantu ne tugenda mu zikampu tuli eyo omwaka ne guyita ogwokubiri kati tuli mu myaka 17 buli lunaku twebuuza ne tuwandikira offices ne batatuddamu gavumenti nesindika wana basurvey ne basimba mayinja ne bakola empenda ne bakola batya naye ogenda mutaka kyakaluba kati twebuuza yo gavumenti erina nteekateeka ki kati eggulo tubadde tulina ogendayo nga gavumenti esindisa basurveya kuva mu Ministry of Land naye RDC n'abayimiriza mu lukiiko lwe tubaddemu abalimi n'abalunzi kati n'abuuza nti mukkiriza tugende wammamu abalunzi ne bagamba nedda kati n'agamba abalunzi nga bwe baganye banaffe tetugenda asobola agenda kutaka ne tumubuuza directive ze kati lwaki ogidiscussinga kiba kitegeeza oyina enguzi kuva mu bana baganye ffe tugende tulabe ettaka we liri oba nedda ffe ensonga yaffe eri eti tujje tugulewo empenda ttaka ly'enkoko ttaka ibuga ttaka kabukero muzi kyabatukula mu Lwehingo Kasese yonna etabanguddwa mu kuba ettaka bafulufiga mwe tubalaba ku TV muli ba activists mulwanidde abantu bangi ne bafuna bye baagala mujje ku ttaka tusazeewo ku luno gavumenti bulijjo egamba Kasese teronda gavumenti teronda kati n'ababadde balonda batwegaseeko teri kalulu ate tugambye tugenda beera wano paka nga tufunye solution ate mumanyi olutalo olukulemberwa abakyala kati ku luno twesazeemu abakyala tukulembera olutalo mukimanyi abakazi bwe tukulembera olutalo terugwa nga mujje ku mmeeza tukanye tuve wano n'abaana baffe n'abaami baffe mututwale ku mataka ge tulina okubeerako si kirungi abalunzi kubeera ku mataka bokka ate tebagalima bagapangisa ate abantu baffe ng'ate ffe tetusaba gavumenti ttaka eryaffe ettaka we liri twali miriraanwa g'ettaka lya gavumenti ogwo musango okuliraanya gavumenti musango kati mujje musale empenda tugenda beera wano naffe tuli ba refugee mutuleetere emmere mu kampu yaffe gye tutadde wano wa RDC kuba kati tukooye ojogebwa abasajja mu zikampu batuddukako ne batulekera abaana lwa mbeera kati ffe abakazi tulagewo amabujje tugatwalewo abaana tebasomye bavudde mu masomero kati ffe tulonde gavumenti tutya banaffe President Museveni ebintu Kasese ffe tumanyi ffe tulina history yaffe tusirika naye bwe twogera tuba twogedde ate bwe tuba tetufunye kye twagala otumanyi kati tusazeewo mujje tumale ensonga ebyo bye baffe SPD ku lwakadde tetugenda sukawawo naye nga Salt Media tuli ku ground eno empozi mugenda gisanga mu mawulire gaffe omunyu live n'omunyu kusatu over to SPD. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.